nze ndagambira we butebujja kukola. I can sense, see, realize ebyo bibaddemu. Toyinza kugamba nze akulidde Kampala ovudde yirya eri Kasagama simanyi Mitoma ojje wano ombuulire ebintu by'abawala. I can see a person ng'ali used. Nakugamba oyo omuwala yali asobola okufuna omutuuzi wa sipeeya. Eyo type y'abawala ng'abadde wa bbulaaka ne yeeyerusa. Alina type y'abasajja abamwagala ng'omusajja yagamba nali kinyumira kyeru. Basipeeya, batunzi b'amataka, kirinamu ku ssente. Lwaki kyagenda ku radio presenter? Nagamba omukazi yali anoonya ability to challenge Joe Steady mu media. Kuba yali agenda kukozesa erinnya lya Joe Steady okuwalampa waggulu. What she feared nti abayimbi balina airplay mungi asobola okuyimbamu oluyimba, asobola okusoomooza buli kyo gy'akola gy'akola. So she needed a person in the media asobola omugaidinga. N'agenda afuna muddu awulira ati motivational speaker. Simanyi hello. Call Mr. Henry. How has been your interview? Ebyo byonna obadde otawaanira ki? Henry alinga mbiire. Yali atumotivatinga ku bugagga. Kumbe nga atumotivatinga kwewola weerabire. Okitegeera. Kakati amotivatinga ky'abaana. There is no way a 26-year-old popular young able bwola bakuwulire gye myaka gya Henry omuwala akyayinza okukwagala nga bw'oli because abatakwagala ssente aba akwagala fame. You can get a younger girl, build life together. Naye goyingire mu bulamu bwa wano ate ng'omukazi wa muyimbi kati ne Joe Steady ejjukira bale tatudde at least to sabotage the marriage naye nga talina muntu ali popular. Lwaki Henry yafuna obuzibu obwo? Henry yatandika oyingira mu ntalo ezitamukwatako. Olutalo lw'abaana omukazi ng'ayomba eby'abaana simanyi toweerera abaana. Abakazi bonna mubamanyi bw'oyomba naye ku paaka ekisooka nti towera ng'emboozi ekyuse nemba muyomba ku ttaka nemba muyombera lumbe nti towera simanyi tontuusanga ku ntikko simanyi oyina nnaswi ng'abasajja bonna bagamba olutalo luweddemu amaki amaanyi. This is women's weapon. We mulwana nga muyina abaana nti tampa tajjanjaba baana abakazi ffe tumanyi bye tuyitamu onule women kwekubagiza. Katendwe n'ayingira mu bintu ebyo simanyi abaana booli baana bange batya oli muzungu teekamu olubuto lwo olyoka otandika okukireyiminga. Hamuza abadde wano nga wanuzire mutawaanya omutegeera n'agenda mu afazaali ddulo kati ayagala gumalamu 2-0 gugwe tayagala awe ggoolo byamutama awe ggoolo byebiki wano mu Afirika toweepaatinga nga we are not Europeans. Nze Isma sirina baana simanyi gye baadoptinga baana naye nemiyo owulya mbu omwana mu adoptinga nze lava eyange teriiwo wabuli wonnyiza nga mbaye kano kennajja mu ddwaliro okitegeera. So in Africa we have to believe kiki tuli. Henry gonna find a girlfriend okujjako ng'oli ill-mannered oli vubuka muto oli 26. Nze mu nfo ky'okubeera mu night life ng'ontawanya na situla baana. Nze ku myaka 26 wensomedde Makerere nze Isima nga bampita kyano ng'omalaga neepankamu kuki olina okuba nga weesimbye ku kintu twali awo tugoba bannatacha sinayombwe bebuwala betuliko totubuulire ebyo byonna. A younger person however ng'oyagala okukula otya develop life n'omuwala omuto. Katikkiro byabagamba Henry alinga abawala babuuza omulenzi nti oyina ki ali 25 omulenzi ayina 3 oyina kyoyagala nzibe bazadde bange okitegeera oli mwana muto kikyoyagala omulenzi ow'emyaka 3 omubanja ki naye yakamala okukola ki osoma. Naye ne Henry yali realizing nti ba DJ just like ba blogger we twateekawo nti today nsi ya moving they are not only artists but celebrity ba YouTuber batandika obbeera kati ne wajjawo competition nga jjolabe y'abayimbi ne ba MCs kati ne ba radio presenter bakitegeera nti you can become a celebrity nga olaba lake okitegeera ba Flavia Tiji tumusiime ba Farida Nakazibwe kati nenule najjira mweye vako n'agamba kati nja kyesibako bakoze pate z'okuyimba amusituddeyo simanyi Prima buuza ku bantu ngani festival ya mucere yali ya mucere Galaxy Party yalema okulinda omucere festival abantu bazze ku Galaxy nti simanyi mubuuze ku Prima bamubuuzaako ngani muwandiisi wa nyimba producer kati awadi za Galaxy najjanga musomba alinga omukere gwa bidiko namukuba ku mukolo. Please
respecting omusajja yayagala omukazi nga wa black n'akyuka n'afuuka wa yellow kati omukazi oba tolina gy'omulaza waliwo kye tuyita ekyama akaffecce okiwulira josted ayina akaffecce naani ne Prima the moment webakkiriza celebrating a birthday nategedde muddu awulira atambula anoga busubi bwabugaaya bwayogera yekka mulabako tokuba si mulwadde omusajja oyo mulamu n'emirimu gyagikola buki bulungi naye njagala okugamba at 26 it is a big mistake okuyingira muwala ayina omwana atuuse emyaka 10 oyo omuwala aba alwanye entalo omukazi aluzinga virginity mu kyendo omumanyi gwe obukulu bwabako 1990 kale abantu bawamu beewanika buki Henry yeewanika bwewanisa a woman who lost virginity in 1990 biya abiri nga omwetekako mu lutalo namanya jadduvaamu bajosted balwanyi abayimbi balogo ojja kugenda owulira ne ku galaxy bamugobako nga zeeye Kasagama. Thank you so much.